ko jako akawuwo nga tutunulidde embeera, tutunulidde obulamu mu kifo mwe tusanga abakozi. Nga Uganda yeteekerateekera okukuza olunaku lw'abakozi olubaawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano, Ministry evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu, abakozi n'enkulaakulana y'abantu eraze obwennyamivu ku muwendo gw'abantu abafiira mu bifo gye bakolera ogweyongera okulinnya. Bino bituukiddwako mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center mu Kampala olubadde olw'okulangirirako olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 28 olw'okukuza olunaku lw'abakozi we bakolera ng'emikolo gya kuyindira erugogo mu kibangirizi kya bannamakolero n'omulamu ogugamba nti okukolera awamu ffenna ku lw'embeera etusobozesa okukuuma obulamu bwaffe. Agri David Kibenge ng'ono ye muwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule eno agamba nti olunaku luno olw'abakozi gye bakolera lwatandikibwa okukuzibwa mu nsi yonna mu mwaka gwa 1996 n'ekigenderero ky'okulaba nti abakozi yonna gye tubasanze gye bakolera embeera gye bakakkalabizaamu ebeera nnuŋŋamu okwewala obubenje obuyinza okubatuukako basobole okukola omulimu gwabwe bulungi era nga luno bwe lunaggwa ng'ennaku z'omwezi lumu Uganda yakwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakozi ng'emikolo emikulu gya kubeera mu kisaawe Kololo. Enkya nga 28 omwezi guno ogwokuna tugenda kukuza olunaku olukuzibwa mu nsi yonna nga twatandika oddukuza mu mwaka 1996 ng'olunaku olwo ekigendererwa kwe kulaba nti embeera abakozi gye bakoleramu mu bifo byonna we tuba tubasanze n'ebyobulamu bwabwe tukiteera ddala ku mwanjo kw'ebyo ebintu bye tulina okussaako essira. Ekitongole ekitwala abakozi mu nsi yonna kyakizuula nti abantu abafa buli mwaka mu bifo gye bakolera bali obukadde 2 mu emitwalo 9 ate abalumizibwa bali obukadde 4 abatuusibwako obubenje bali obukadde 3 kyokka nga bino biva ku mbeera embi ebeera mu bifo gye bakolera. Abantu bafa era nga International Labour Organization ekitongole ekitwala abakozi mu nsi yonna kyakizuula nti abantu obukadde nga 2 mu mitwalo 9 kumpi obukadde 3 be bafa buli mwaka ng'ekibatta kiviira ddala ku mbeera mwe bakolera ku ndwadde ze bajja mu bifo gye bakolera. Ono era agamba nti wabaddewo obunafu bw'amaanyi obw'okufuna ebifa mu bifo abantu gye bakolera nga guva ku makolero yokka naye nga kati baagala buli wamu babe nga basobola okufuna ebifaayo kubanga abakozi gye bakolera waba kitundu ku bulamu bw'omuntu nga n'olwekyo baba balina okulondoolebwa. Obunafu bwe twogeddeko obw'okufuna data oba information ey'olubeerera ku muwendo ogw'abantu abatuusibwako obulabe mu bifo bwe bakolera ate nga tetwagala bujja oba omuwendo guno kugujja mu makolero gokka naye nga bwe tugambye kuviira ddala mu maka. Kibenga agamba nti mu muggalo gw'ekirwadde COVID-19 gwe tukubya amabega embeera eno yasukka eri abakozi kubanga abamu beesanga nga tebasobola kutuuka ku mirimu gye bakolera ate n'awaka gye baali nga nayo wazibu ddala. Omuggalo gwe twayitamu ng'eggwanga gwakosa abakozi naye nga ate kyazuulibwa nti abakozi singa bakkirizibwa okugenda gye bakolera mu bungi bojjo basanga mu bifo ebyo obulabe bwali bunene nnyo gye bali. Gavumenti kyeyava esalawo ku ky'omuggalo abakozi ne bakosebwa tebagenze gye bakolera naye n'awaka embeera gye bayitamu yali yakusoomooza nnyo. Bw'ati asabye wabeewo omukutu wakati wa gavumenti n'abakozi esobole okumanya ebifa mu bakozi ne gye bakolera nga tebawuddeemu amakolero amaka n'awalala n'abakuutira n'okweyongera okwerinda ekirwadde COVID-19. Tuzzeemu okukola naye twongedde okukubira omulanga abakozesa n'abakozi bennyini okulaba nti ekyobulamu obwaffe obulamu mwe tukolera tetulowooza nti COVID yaggwayo, masks
tujja kusigala nga tukyazikozesa n'ebyo byonna bye baali batugambye tukole okunaaba mu ngalo. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Akozesa yenna amakolero gonna balina obuvunaanyizibwa okuviira ddala mu mateeka agaliwo okukkiriza ba inspector ababa basindikiddwa okucekinga n'okulaba nti embeera abakozi mwe bakolera